batadeko Ekivulu naye bo abantadeko Ekivulu amazima bagamanyi bulungi n'abantu abali wano ku TV abandaba abantu bamanyi bulungi nti nange 20 years of King Micheal omwaka mulamba natandika okulanga 20 years of King Micheal nasinaba nakola listeners party nayitira abantu kukubana so abantu bamanyi amazima ate abantu baleka okunyigiriza omunaku abantu baleka okunyigiriza abantu nga ffe abesonda obusente bwaffe okuba nti naffe tukola ki tubako gye twetuusaako so nze ngamba nga mpita abawagizi bange yonna gye bali 20 years of King Micheal 15 September erugogo. Vice President bamukubideko Sheebah kuba yalinga kati be babatwala mu business. Sisobola mukubira nga naye kenyini babadde bakiraba otegeera Kenzo ye president wa federation vice president ye Sheebah naye ne batalumirirwa muyimbi nganze agenda nga newola akasente ne newolako wano kudipostinga ne newola wali okulaba nti nange nkola ki nfuna ku school fees w'abaana bo ne basalawo bakole ekyo abalina ssente abalindiridde omusimbi omuyitirivu era ne baagala naffe abagudde mu mabanja era tube nga tufiirwa naye nze nkikakasa nti abantu bamanyi ekituufu era bakiraba 20 years of King Micheal bajja kujja bampagire. Totiddemu sina kyentidde kubanga olwedde nateekayo kati bano abanyingirira nze kyenjagala abantu awo nze kooti njitadde mu abantu basala amazima bamanyi nti Micheal yasooka okulanga Micheal azaalanga alanga ekintu kye ngaalanga ekintu kye first of all gravity yankubira essimu ayagala okukola deeti yange nemugamba gravity it's not all about money nange njagala okulaga abantu okitegeera kuba wentuuse n'experience gyempiseemu mu myaka 2 mu ndongo okitegeera Mutima najja nangamba abaswanguzi babadde baagala deeti yo ogitunda ne bagamba nedda Mutima situndda deeti yange okitegeera njagala nange kusanyusa abantu bange however much bameka abaana bamaze nsanyukeko nabo mu kifo ekigazi ekisanyukirwamu okitegeera buli muntu wateeka ne banyumirwa negenza okulaba ate nkitegeera abantadde ku lunaku lwange lwennyini okitegeera kati nentunula nga sirina kyakukola already nayitadde abantu sisobola kupuling out kuba however much bagamba mbujjayo ogenda kufiirwa bigenda kusala ffe tulina budget eranga tetulina kyogamba abantu nina kyensobola okugamba abantu abawagizi abange basobola okujja ne bandaba era okumalamu abayimbi amaanyi era kyensaba abawagizi baffe bonna abali eyo oba ddala nga wagira King Micheal tunula olaba amazima olabe Micheal alange Koli tugamba nti nobeera ngo subscribinga likinga tobeere ngo sharinga. That is DJ Micheal for you. He is more than disappointed in Sheebah Kalungi. Sigwe mulundi ogusoose. Sigwe mulundi ogusoose. Sheebah ono tujjukira nti Spice Diana alina Ekivulu erugogo era n'ayagala okumwegeekerezaako Ekivulu n'asanaawo okuyita kukookera okitegeera. Just pressure yava mu bantu ba Spice Gadgets n'aswala era yajja n'ayimba n'okuyimba. Ekisinga okwennyamiza nti omukulu ono ali mu federation ate ono ye pulezidenti we Micheal okitegeera. Naye Micheal ekimuleetedde ekyalinga abonerezebwamuko kuba Micheal jjukira be baali abantu abatembeeta era initially basooka ne bakuba federation eno okitegeera nga tajoogerera bigambo birungi oba abakulu bamuwadde kibonerezo simanyi naye nga ye King Micheal waali gamubugumira ddala okitegeera kubanga ogyeko ekyokuba nti Sheebah amutaddeko Ekivulu wabula ali wakati mbivulu kuba eyo cricket over yennyini egenda kusookako gravity ennaku z'omwezi 2 September okwepiica okitegeera wagenda ayitawo weekage ye ne week enaawera gravity aliwo nga September oyo atandika then nga 15 King Micheal addewo anayina Ekivulu nga nnya oba ye gravity kubanzi ono yalina Ekivulu nga nnyo ono wanga 15 deeti ye naginootinga bulungi then agenda kuba yakamala okuvaawo bw'ati kuba ne Sheebah alaga nti ataddeyo nga 15 ataddewa lyali lugogo gali gundi kololo Sheebah festival oba Kenzo eyamuwaze nga kubajjukira nti festival ya Kenzo yali kololo nono naye Sheebah Kalungi ali kololo ino jogo okitegeera Sheebah olaba sigwe mulundi ogusoose kuba deeti ya munno kuba mpulidde agamba nti Mutima yamuganda omugamba muswangizi yali ayagala gula deeti deeti gwe tosafuna yiyo waki oba otembeete bamujoga omanyi waliwo venue gy'otegekamu mmoze nga musobologa nti oba tunadividinga buli omukala anaafuna abawagizi be
naye temuyinza kubaayo na deeti y'emu ng'ate muli mu gavenue aganene bwe gati agaagaagavu mu kibuga Kampala kuba Sheebah kalungi bw'aba ng'ali wali Kololo ng'oli wano ng'ono ali Lugogo ebifo byonna binene ate kyenkana byeriraanye kitegeeza kuliko agenda okufiirwa totale ye kakati togera nakuliko of course Mike alina okufiirwa ani agenda okugenda ewa Mike abategekedde ki ekyenjawulo naye wano ekisooka kano luno Sheebah lulina buno obwana obwambala sumini ate abasajja balina amadde okufaako bugenda bba buli mwolidde sajja balina amadde bagamba Sheebah oliki bonna bugenda kuteekwa obunyuma ebweru amabeere gonna nga gali tuutidde ku bifuba abasajja ekigendo batwala kugira baana bagenda abasajja bano obalaba abeera ne ka girlfriend nga ka girlfriend kayina abantu nga bana bonna n'abasasulira ne bagenda mu Kivulu nga yafa kati olaba bambi Micheal omulaba influencinga abasajja omusajja ne bw'aba tagenda bebi nze ngenda wa Sheebah manyi ndine mikwano gyange 3 nfe tukoze tya kati bwolaba nakyenjo inokuleka nti ate ambeereddewo maama ali mulwadde najja ku kitanda ate Swerat naawe nkwagala tugende tukikube okitegera okukakana omusajja asasulidde abantu nga 3 ku 4 kati gwe omusajja wattu Micheal wonaayimbira gundi yondi olaba omwana abakyala mweyisa bubi nnyo olabe baabano wabayisa dda bubi mukayimba Micheal omwana abakyala wenanga weja abaata yenga tebajja kujja by the way ekisinga otiisa venue gy'otegese gravity bw'amala ogikuba n'agyogoloza gwe kirabika bubi nga gwazzeewo kitegeezeeyo ka pressure ogenda bawo akagivaamu nga 15 lutalo aliyo banga 22 era awo wennyini erugogo lwaki abayimbi bano tebeetegeera kuba tosobola kunga nti good president wa federation omanyiko ku nsonga eno Micheal mwaka mulamba atugamba Kivulu kyo lwaki baavaayo ne batinkiza ku nsonga za alien skin ne palaso wano kiki ekitakola ngate ono olwedde ne federation mwali alien skin twandiga ntaliimu era ne mwasaidinga bulungi twakitegera alien skin taliimu mwe ne mulaga mbu muli waani ne mulaga nti muli wankopi lwaki mu kaseera kano muteeka ku gundi Ekivulu ekitegeeza bano abantu balina mutima mubi ate Sheebah asusse kuba waki back then yali akitegeka ku spice n'aswala ate yali ategese mbu ategese ku big zone amukookerako obuntuntu omanyi gwe kye bayita okukookerako ku metro olaba Ekivulu kyamusala tamutaddeeko olwo senga yamuteekako embeera yandibadde baŋŋamba mbu embeera eri ku Roja ne Mukaaya oli wasanga munaabula ku buli omu ayitawo kyebayita ekkuutwe naye nga Mukaaya ye munyiivu mbu Roja kye yamubalira si kye yafuna anti kakati Roja yayagala gaali mata nga bayiyeemu amazzi Roja ye yayagala nnyo ebintu bibina promoting omuyimbi we internationally Mukaaya bamukozeseza bisiteegi kajanja ka Mukaaya yandikoze lusiteegi ng'olwagundi nga luno olwa Paraso olwandibadde nga lukuba ekintu oba zino siteegi gravity zakozesa zino ziringa ekidaala zibanga bikaali ng'okutte kasito yeetooloolamu awo nefuna waluna luno lusiteegi olwali mu nkuuka oteekako olugundi nga odduka misi eno n'oteekayo ogugundi gulinga n'opinga aguma naye otimba egundi yenna eriko amajolobeno otaddeko amampaati otaddeko esikuuti wano Uganda bw'oba obala ssente oba tojja zifuna ebyo gundi bye yagambye abayimbi b'e Uganda mu abakaaba emisolo mu abagoba global market ne mukola vidiyo ez'ettabu kakkananga ssente tezivudde tamale be yabagambye wa tamale oba kati tosobola kwata n'ogaa nti okutte miliyoni 10 ozitadde mu vidiyo alien ye akola vidiyo ye akakadde kawera eriwo nga kava mpozi kakati bino bye yatandise otteekamu ebyokuliisa ku baana bafangoni babimuwa ayina ku meeza emikwano
1 oba ne kenyini n'abaana bafango ne bajja nabyo ne bajja n'embuzi abagamba go jangu ne abamu beeyokyeza kilo y'embuzi ne bagattagatta ne bagattagatta okakananga vidiyo n'ate ng'ennyimba bazidigida vidiyo ya mitwalo nga 15 aliyeni ekintu aba akivuddemu naye Michael munyiivu Michael si musanyufu abaana ba federation aba ettima lingi kuba nina gye nabaddeeyo still bamanager gundi oyo yagikola wano twali ku Kivulu kale tali mu federation kale wa federation ali ku stage ayimba Kenzo najja n'amugjaku engumi n'evuga kati Kenzo bamugamba kati ensonyi yali azifudde obusungu ng'agenda mbulye tagenda yimba amalala nedda bannange nze mbagayo naye president Museveni olumu obukulembeze bakuwaddemu buwi imagine federation ofuga abantu gundi 245 tebagikirizamu bagiyita federation aleka naye nekumeza amampa wefudde omunene togambwako kati gwe ne vice wo kati president wuyo King Michael mulanga kimusajja Michael asitanye n'ekivulu kino njijukira mu ggwanga mujje yajja nayimirako ku Dr. Jose Chameleone nagamba banange munampagira wano wennyini bantu ne bamugamba ye olumu abambogeza mwenge osegera walaji nimitezi situka munampagira kakati King Michael yennyini netuddamu ne tumulaba ku Love Fest munampagira eranjija wano wennyini abantu ne bagamba mbubbe yayimba ne bagamba mbubbe bekitegeeza be baba baganye ngakibulika ng'okokkiriza omuntu bakugamba nti nkobye ntibbe ekyo kigambo ekigumira kitekirimu n'obusungu nampuli kati sooka okyogere nkobye ntibbe gamba munampagira aba aganye naawe abakkiriza lusoga nga ekintu kyowulira ekigumira nti bbe munampagira mbuye nze ekyo ne bw'okiŋŋamba ng'olusoga sirumanyi ntegeera nti odeemi okukkiriza bagamba batya okukkiriza bagamba batya era baga nti ye basoga tebalina nnyo njawulo lwaki oli mu lulimi lw'abanna olutafuta olusoga ssebo era yo omusoga naliko ekamuli eyo n'agamba oluganda lwelusoga olumenefumenefu oluganda be oluganda lwe lusoga olumenefumenefu oluganda lwava mu lusoga okitegeera kuba ekifuula oluganda nti kuba nti lwava mu lusoga olusoga luzibu ku luganda ate ekyangu kyekiva mu kizibu balina bamubuuza mbu okoba ki ndi bukalamu okitegeera nkobye nti be kaakati ssebo era King Michael musajja yatu yennyini n'ayimba n'ewali enskin abantu ne bagamba nti ssebo jangu tujja kuwagira osegera kakati saawa zino kasimpathy ako kwatambulira omanyisa abannayuganda baagala nnyo ebintu ebyokusaasirasaasira bikomyewo ebintu byokusaasirasaasira ebintu ebyo biveewo nze sibiwagira nno byakoleranga nnyo abayimbi anti kati biveewo era jangu tewali kusaasira oba olina omuziki tukuwagire lutalo mwana avudde luwero wano nga ate yandivudde wa gye yakulira gundi Maureen n'atuma omwana yali yayooyo yabonaabona yayozanga engoye twagala abantu mbawagire nga tewali sympathy naye nga King Michael yetaaga okugenda okuwagira abaddewo mu industry emyaka 20 naye tugenda kukubira Mike ekikopo emyaka 20 so ate obuzibu obuliwo nti bonna abalinayo ebivulu mu nnaku ezo bonna bayimbi ba siteeti bonna bayimbi ba siteeti kati awo amaanyi g'abantu waawo kati senga wabaddewo yanga mulaawo nga yataddewo baana bagundi bandipiseepise ne kaakati amaanyi matono ku social media naye nga byonna tubitadde ebbali King Michael yandiwagiddwa bajjawo bano akanyomonyoma aba federation baliyita jogo kuba twalabe bapromota bo olw'okugamba nti Abitex yamenya amateeka bamugyemu mbu obwesigwa mbwera bagenda kulonda gundi pulezidenti w'abapromota nze kati nina kyendowoozezza omuntu nga teyasoma n'afuna obukulembeze aba muzibu bo naturally baba bwe batyo kuba ye tajja kulowooza nnyo diplomasi oyo gundi democracy agamba asalawo kimu omunyiza kuba abanga amini dada naye nga kumega John Koli tugamba nti nobeera ngo subscribing like nga tobere go sharing za ensonga za mukulu Michael DJ munyivu nnyo eri bano abaana ba federation bamutaddeko oguvulu naye katusabe yali wali lugogo bano baagala kubeera nti bateeka ku kololo
airstrip esaala mwongere okwongeramu bannange ekintu ekyo eno teetaaga saala yokka tugatteko badawudi baani kuba saala mutono yes beera nga osubscribing like nga tobere ngusharinga kuba muli agesi kati kumaonde stories endala njingi tuva ku Megatron tuga matino Megatron media with break news tovaawo tukomawo